mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero nga tutunuulire eddagala lye bayita olweza. Olweza olwo oyinza okwebuuza nti erinnya eriyitibwa olubbula likozesebwa ddi ku lweza olwo? Olubbula erinnya eryo liva mu ddagala eriyitibwa akabbula. Akabbula kabbula, olubbula lubbula. Olubbula lwe tuyita olweza. Erinnya olubbula lino erinnya likwekebwa ne liyitibwa olweza. Erinnya lino likozesebwa ddi ku ddagala eryo lye tuyita olweza? Bw'oba ogenda kunaaba eddagala eryo ery'okweyambulula oba ekyogo eky'okweyambulula naye ng'oyagala okugattamukko ne ku lweza, oyagala kunaaba eddagala eryambulula kyokka oyagala gattamukko ku lweza, erinnya olweza olireka n'oluyita olubbula. Era bw'oba onaaba oyogera kye tuyita okulaamiriza, osobola okugamba nti luno lubbula lubbulule ebisiraani ebindiko, lubbulule obutaagalibwa, lubbulule obutaweebwa, lubbulule olutwe, lubbulule ebyo byonna ebimazeeko emirembe Kazunzanju kyabizunze ng'abizza gye byava mu ddagala ly'oba onaaba muba muteekeddwa okubaamu kazunzanju ki. Kazunzanju kyoyo yazunza ebyo ebitali birungi, abizza eyo gye byava bibeere nga bikuvaako. N'olwekyo bw'oba onaaba eddagala eryambulula n'ogattamu olweza, olweza luyite olubbula. Lukubbululeko ebisiraani, lukubbululeko olutwe, lukubbululeko ebyo byonna ebikumazeeko emirembe, eddagala liyitibwa olweza. Kati ate bw'oba onaaba olweza mu nsonga ez'emikisa ng'onaabira mu ddagala ery'emikisa, mu kyogo eky'emikisa, awo luyita olweza. Ogambe nti luno olweza lunjaliza ebirungi bye neetaaga, lunjaliza emikisa egy'okufuna ebyo bye neetaaga, lunjalize emikisa egy'okufuna ssente. Luno lweza lunjalize ebyo byonna ebirungi bye neetaaga. Bw'otyo mu ddagala ly'emikisa luyita olweza lukwalize. Akabbula ke tuyita kitengejja ku mazzi ke bayita akabbula. Olubbula lweza. Mukitegedde? Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.